Sheikh waliwo ekibuuzo kino nti waliwo edduwa yonna omukyala nga yakagenda mu nsonga ze gy'asoma ono abuuza ekibuuzo agamba nti baabasomesaako nti edduwa eno alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbi nti gy'asoma nga yakagenda mu nsonga era nti banne bwe baba basaala yadda wali ebbali n'atandika okuleeta istighfar ensonga eno eri etya? Omukyala wa haidhe alina ebimukkirizibwa alina ebimuzira. Ebimuzira tasoma Qur'ani ala sahiha ku kigambo ekituufu, teyeegatta na bba, teyeetoola kaaba bw'aba mu mikolo gya hijja oba egya umra, tasoma Qur'ani, tagikwatako, tagisoma, teyeegatta na musajja. Naam, takkirizibwa. Naam, azikari zisigadde zikola ki? Zimukkirizibwa. Kati waddembe okusaba edduwa, waddembe okugaa subhanallah n'ebirala. Naye edduwa oba dhikiri ey'enjawulo nti ya mukyala wa haidhe yeetongodde nti agenze mu nsonga gy'alina okukola ki? Okusoma. Gy'alina okusoma, ekyo tekiriiko bujulizi bwonna, la min alkitaabi wala min assunna. Si mu Qur'ani kambeere mu sunna. Kitegeeza nti bw'okikola oba okoze ozudde mu buki? Ozudde mu busiraamu, si kirungi n'akatono. Edduwa eyo teriiyo era teriiko hadithi, teriiko aya, n'ebitabo bya fiqhi teri mumanyi yagiyigiriza nti omukyala bw'abeera mu haidhi asome bw'ati. Ekyo tekiriiyo. Naam.